Ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omunaana 2024 nkikuddiremu ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omunaana 2024 olunaku lugenda kubeera lwa Sunday weekend eri ejja mu makinga kalenda olw'ensonga nti olunaku olwo lugenda kubeerako omukolo gaggadde nga mwana mulenzi oba pastor Aloysius Bugingo akimayo omugole we mu butongole eri mu maka g'abazadde be e Rwanda ebyo n'ebisingako mbeera mu maaso awo tuulakalira liking a video as usual sharing irako abalala bagani tifadi atuse ne wino commenting wansi awo comment section always beera open era nga wansi we tukwataganira buli kimu kibeera nga tekitambula bulungi nnyo maridadi sana kakati ebya pastor Bugingo mbirina mu maaso awo naye nga muzikiriza mbere nga tembabuuzako buli omu gyasizira okubeera nga agobera Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Yemen, Kuwait n'ensi zitoldewo awo nyongera okubeera nga tembabuuzako musembere abo oba badde olina kyokola sooka ogambe mama oba baba sooka ondekemu keddakiika sooka mmala okubeera nga nfuna amapya gano agakagwa balabira mu ggwanga Uganda nyongera okubeera nga mbategeeza nti namwe mwongere okubeera nga musembera teyo ka VPN awo sobola okubeera nga omanya ki ekigenda maaso sawa eno America yo mamuka ne Maserengeta side ena Canada ne Europe anamwe nyongera okubeera nga mbabuuza kansobera kimu kitambula bulungi nnyo maridadi sana abafad pro UG era nga abantu beyo n'amawulire nga bagatambula mu ggwanga Uganda ne bwe ggwanga yonna kyolina okubeera nga tokola subscribing abo obanga obadde tonawo okubeera nga subscribing obutasiba mawulire kikabo ekiti kubanga ffe buli ssaawa buli ddakiika tuba tulinawo ate kisobodde okubeera nga kigwawo munnaye enteekateeka ziwedde nga bwe nkutegeezeza era nga maid oba omukozi akola mu maka ga pastor Bugingo oba actually kangambe nti abadde akola mu maka ga pastor Bugingo ne Susan Makula ayasiza ebyama era nga video njikuteerawo awo maaso era nga munnaye omwami ono abadde nga atambula ne pastor Bugingo ayogedde n'ebintu bingi era nga atusoneddeko ku biki ebigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 4 nga bwe mbategeezeza mu ntandikwa olunaku lugenda okubeera lwa Sunday August 2024 era nga atutegeezeza nti ogwo omukolo ogenda kubeera gw'amaanyi nnyo mbirina mu maaso awo tosagaasagana ngenda kubeera nga mbikuteerawo osobola okubeera nga omanya ki ekigenda mu maaso ate Susan Makula alaamye ono dotalo je lulangwera bana Susan Makula alamye era nga badde ku TV awayine ebigambo byasodo okubeera nga ayogera ye ebyokuswala abiganya agambe at least mfane envaawo noli kwogenda ne weyagala era nga bino nambina mu maaso awo tulakalira liking a video ngenda kubeera tekuterawo ebintu ebyo teka omusente Sheikh Ashraf go na ebizibu byenjawulo munonyeko akunamba zesimu eziri ku screen onda akujjanjaba akozesa dduwa era nga bw'oba omunoonyezaako buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo maridadi sana kamato video zino ate kumawo n'amawulire amalala mangi nnyo temusagaasagana nkomawo temubaawo nejja nengende maaso ga Mukama ne mugamba Mukama mponya tuonye pastor Bugingo mu kanisa asusse obubbi asusse kati mukubanga ndoope wa Katonda amutuonye nga mazemu introducinga wa Mukama amukolera bwe nafukamirako ne nga Mukama nsaba onsonyiwe ebibi byange but if this is not your will nzijamu sinakunzijamu nzijaawo sagala na kusigalawo nti wajja kubaawo shame enda kubaawo shame ku musajja wa Katonda nti omukazi yamugobye biki bwe bityo so bwenfa akkirizibwa okuwasa tewajja kubaawo shame kati nagende wa Mukama nga nzikiriza ndi mwonoonyi kyeboogera ndi malaaya yesindi nzikiriza siri perfect but if this is your will establish me bampadde deadline mu myezi 3 ngenda kuba sikyali maka gano teri kibi nga kuteeka supply awatali demand economics we nasomako bwe waba tewali kwetaaga n'oba otembeeya ekintu teri agenda kigula ogenda kukoowa kitembeeya so abakyala abatembeeya omukwano nga teri agwagala ne value ya kyekka omusajja afunibwa omukazi oba Katonda amulootera omukyala nga wabaddewo obwetaavu paka omusajja wanaatuuka ku level egamba kati ntuuse oba neetaaga okuwasa neetaaga olubirizi then tewaliwo demand nobona okola ki ne bweweetegana n'okola buli kimu omuntu valiyo agenda nagissa wansi asobola okukola buli kyayagala bw'omulaga nti oli redde okwebaka naye you make yourself available ajja kwebaka nawe n'atakuwasa kubanga yetayagala kuwasa wabula gw'oyagala munange mandi wano nga nina omukyala bamuyita Red Palm nga mpeereza ebintu ku WhatsApp nga mugamba nti otyo kati wampeereza ebintu ku WhatsApp nange saawola kisaabifaako nga mugamba otyo kati mba ndi awo
ngaliwo omuntu omu minisita Uganda eyo simanyi namba yange yagijjawa ngampereza message nga ngamba munnange ensonga eno neeno sijja gamba byalimu nga ngamba mbandi awo omuntu omu ampereza essaala yali yamusumba pastor mukyala Kayanja pastor Kayanja mukyala Kayanja amita mama mukyala Kayanja pastor Jessica Kayanja. Thank you very much. Kati ngesala eyo esaba erimu ekigambo Izeberi. Kati mugamba waye nze ndi Izeberi wo ngonsindikire sa. Kati ngesala erimu Izeberi. Kati mbandi awo nga oli asindikira nga omukyala pastor Teddy ali ku kituuti nga abuulira ku Bati Valley ina church ku Bati Valley by the way nga abuulira nga ne mumpe ku birabo munnange kati nga ngamba kiki ekigenda mu maaso bye mumbuulira sikinga nkwata simu nankubira ade bampeza message bonna ngamba Alex Lima o African Decent ne yanziza kati gwayina authority engamba nti lutuwe actually lwaki semima munaye nga nkwata simu nga nkubira abadde bambuuza nga bambuuza waliwo ensonga eno neeno nze siva wano nze nga bambuuza waliwo ensonga eno neeno kunze ensonga ki nga bagimpitira nga nkwata essimu yange nga ngenda nga nkubira enswera zange ez'okubisenge nga ngenda kulada gamba nti wajjeeyo ki omanyi simala googera nindamu nensooka nkola research nenoonyereza simala googera atampadde kirabo togamba nti otyo otuzi kati ntunywera mutulugiraasi mu sooti otuzi ntunywera mu sooti maama mpulira nkooyi fane kambasiibule temumpa birabo kambasiibule neematira nga nina olugambo sooka ompe ebirabo ogambe lutuwe mumala kumpa birabo munnange nga nkwata ladda zange nanswera zaku bisenge musirwa lwa mbuzi kapyaki ogamba otya muganda wange wakatuuka naye tebampa birabo mbusooke bateekeko ebirabo kane naye lwaki sibisiimula na bino birada bye nafunye mbijjeko n'amaloboozi agabadde gafeeka obanga nzanye Alex apadde ekirabo kampeza abantu nga 5 nga bampayo ku birabo ntandike nzanye ne ku maloboozi amaloboozi gano ngenda gateekamu kagundi ngenda gateekamu ka speed olw'obutaleetera bagampadde ku buzibu bannange kubanga bali ku kido munzikirize ngenda gateekamu ka speed katini olw'obutaleetera bampadde buzibu musoke mungifutinge obwo bugifuti tebumala nga muli abantu 128 ne mulamu apa train wadde empologoma dda akanyonyi luno olugambo nduterekedde wano ngenda kufa mutandike ku postinga filia wadde muntu mulamu nga banzise lwa lugambo tap screen iwe wa mu following ate mutapinge kale tap njagala naye n'ekirabo team kale kantandike osanga mune kuba mutima ntandike munnange kuba simu kulada zange nswera zange z'okubisenge nasooka nkubira omuntu omu takyakwata simu yange simu yange akagiblokinga ali ku gaali eya convoy driver wa convoy kati evuga omukulu nakuzira badde yagiblokinga nga noonya simu nga mblokinga nga noonya yakola mufumbiro namugamba ki ekifeeka kate mufumbiro ly'okushatoni
mufu ajja onjogeza ne mutegedde ki amaze wa ku Sheraton akola mufuiro ku Sheraton mukwano gwange aliyeyo ku Sheraton tebali kompozera bajja kali recording abanange fast tejimunye yogedde wakyo nedda tewali recording temutambuza mpaka babi nobobo recordings kiri kijjemu oli akola wali mu jjemu because ojja kuwolesa obuzibu nkwegayiridde naye mugabe kubira mu tapping screen munange nga kuba simu nga nvaayo eyo okay nga nvaayo eyo teginamuwunyire munange kale nga nvaayo eyo nga kubamu kubabeera awo ababugiriza omukulu enswa enkazi namugamba ki ekigenda mu maaso kati nga atandika okunyinyonnyola tetugenda teekamu mannya ngambe Sheraton African Decent ofa kinensi munange emikolo egyaliwo nga gigenda kubeerawo mu wiiki emu katugeze leero lwakuna lwakusatu kati wiiki ejja nga gy'emikolo kati wiiki eno netugenda netwesitula ffe basenkaggale netugenda ekajjansi netwanjula omugole omusheeshe netukyala mu nkukutu omusheeshe owa Kayindo netumuteeka ebuziga sokenyeyo okumutegeeza nti katusoke tumala ekiri ekiri public kuba ensi kyemanyi gwe tebakumanyi naye nawe tetulina kukulyaza amaanya netumuteeka ebuziga eyo twali tupangisa nga tunoonya ssente kugula lubowa nga ku quality supermarket tuteeke era netugulayo akayumba erubowa bakyala ne bakikola mu ngeri y'ekisheshe munange si mu bubi munange wano bankola ki nga banoonya kayumba naye nga tebannamujja buziga nako mutegeera nga tannava buziga nti naye ng'erubowa ennyumba yali eteekebwateekebwa nga yeerubowa kati ennyumba eri eyeri gye mulowooza nti baleseemu omuntu ennyumba eyo kijja kuba kizibu omuntu oyo gisigalamu singa kibaawo kuba bakyayogera ennyumba eyo teri mannya geeyo ennyumba ekyali mannya goono ow'ekiite n'omwami kubanga ennyumba eyo egulibwa etya n'ettaka gamba nti lutuwa eddaddi eyeri mu kyalo mashoni gamba nti lutuwe ennyumba eyo egulibwa bweti ono atuuka okuzaala omwana ono omuto asembayo bamugamba omaze ozaala agendako mu Amerika kati ng'agaladde mu Amerika agenda okumamu Amerika ng'eri bamuzimbidde magaye eddamu y'omukyalo omugole adde mu y'ekitembe gamba nti otyo we muli kati ono alabuka jjukira ebintu bino byava dda ono alabuka nina olugambo naye sibayo omusajja wange toluguddeemu naye anyway ono alabuka
kati ono bwalabuka agaana aga sina genda gakuwummulira bwagamba sina genda gakuwummulira asigala mu nnyumba gamba nti otyo kikkatirize nti otyo kikkatirize naawe kikkatirize omwana mbeeko kyemukolawo sharinga vidiyo etuuke gyerina otuuka uyenda yita nnyo ku ngulu kubanga saagala kutta bukesi bwange yenda yita nnyo ku ngulu mufollowinge mutapinge musharinge mukomentinge mbaagala nnyo musubscribinge ne channel yange emsakobini ngenda yita nnyo ku ngulu olw'obutaagala kutta ki obutaagala kutta nnyo kunoonyereza kwange kwakyama nange ngona akola ki agaana okugenda okuwummulamu olw'okuba azadde kati ddirwe yaliwo ono bw'agenda okuwummulamu oyita musajja wange oyita musajja wange kukyalubanga lwa mmindi ambuuzeeko azze munange gamba nti otyo ng'agaana ogenda ng'onaafuula ng'abamugamba katuzimbe eri odde eri bw'agaana okuzimba eri manga bamugamba tuzimbe eri odde eri mu kyalo eri wa Bukenya ng'oyise Wakiso n'okkirire kaki n'oyitawo kati bw'agaana okuddayo nga bakyusa ng'agamba tuzimbe esinga eri tugamba Saalongo ng'atandika kuyiwa matiriyo Saalongo yali gundi wa foreman managing eyo kayiwa matiriyo munnange ng'amugamba ennyumba enetera okugenda eri nti be jjukire ng'akoba be nyumba yange eggwa ng'omukyala bamuwaŋŋamya eri namugamba bwodda eri naye entindo bitwala ebiri entinda nti be ndi wano kale no munnange ennyumba yange egenda eri naye nga baagigulira mu mannya g'ono kati oli waasigalirayo era budde bwonna ojja labawo court order nti ettaka balikaayanira ate ne baŋŋamba nti bisobola okuba bwe bityo ng'omukulu ye yafunye etteretebwa lye muteŋŋane gano amawulire agadde gagenda mu maaso okwekalakaasa kukola ki bikyuke kabaka bikyuke bitunulewuwo ye tekimugjaako kufiirwa naye nga nyongera okubajjukiza ize kamu ize go kaana kawala kanziba omufumbe wange ku Sande ku Lwokuna yali mukapooso ize go ofaaki n'ensi mubuuze ekibuuzo manye kati mwagala mmanya ki kuba mwe mulaba ekintu mulaba kipya nti ate ndaba kikala omwana bamwanjula omwana bakyala ekajjansi yewaabwe eyo sadize ekajjansi bamuteeka ebuziga basavu tompa lumuliro olwo tonyumya njuki ne bamuteeka ebuziga mutapinge screen mulaikinge musharinge mukomentinge subscribinga channel yaffe ya MC Uncle Bean bonze singa jejoba omugole nga mulungi omugole musheshe si mugole bagenda okukola okwanjula okwali eri ku gundi ku garden ya Nnyombi Tembe Entebe eyongera agenda Lutembe eyo nga basoose eno okulamusa abakulu manyi bwoba onooyanjula osooka mu bakulu eno musavu nogamba bakama bange omwana mwagenda muzukwa mwagenda gwe mwakuza kati basooka eno kubanga ono lisooka ono okuva mu Ndeeba kati ono kyali kijjamu lumannyo bagamba ate wakira ki kyova olaba neeri beegaana waliwo vidiyo emu eri ku gundi eyo nga omukulu mukyala ng'abuuza onjagala ng'abuuza onjagala ko omusajja
ekyo kimanyi lwaki ombuuza musajja teyaddamu nti ye naye byonna bye mwagenda mulaba ogundi ebintu bigenda okutuuka okujja ng'omukulu asulayo lyabalirirwe ng'ebiseera ebisinga bisiba bukesa ate nno ngenda kukutuusa n'ekyafuula mukyala Richard okuba nnamwandu kyalimu ekyo omukulu nakyala nga yeekengera agamba omuntu ono alabika yatalina ki nkwaso katufune omukulu tumale tumutega olubuto kubanga ennyindo y'emu nywawo kuzi omukulu ng'abigwamu ebikubya Richard ebi first mbu ng'aliikinga amawulire ng'agatwala ewa muzeeyi ng'aliikinga amawulire agatwala ewa muzeeyi ne wansi ani muzeeyi Kayanja ekyokubiri bamutega embeera era omukyala yateekawo embeera omukyala mwami bamugjewa ene ku doctors clinic bamusembeze wano ne bamutwala n'ewaka engeri gyazalira okumukumu nga n'omukyala yali yakazala mbu enkwaso ze kyali oli gino afune olubuto balutega omukulu Pastor Kayanja nti mbona ateebereza okuba nga ali aliikinga information yonna ng'agitwala wa Pastor Kayanja secondly mbu nga mpaako nange ebimu ku bimuvuna mbu nga nange ampaako ku information naye nze teyampaako kubanga bebamu batapinganga amasimu gange banoonye ebbiini nange kanyongereka esi ndi muntu zifiira mungi nyongereka esi kanyogoke nange nga omukulu mwalimu okutega olubuto baali bagenda kikola n'omwami omu era yali akola ku lweggulo ku TV olweggulo era ne bamuggyako ne bamuteeka mu konvoyi avuga konvoyi ey'omukulu bwe twakolanga naye bwe baakolanga mu Ndeeba kati nno mukyali awo kati obuuza ebituufu nti ono asula ku wundi wali ku paradise si kituufu tasula ku paradise awo waliwo saaluuni eyo bagitanga gundi konotero awo nga ku bizinesi yawo wansi wayati kweyo hotero kuliko saaluuni gamba nti lutuwe saaluuni eyo gegende bamu omuwala gamba nti leeta abini kozi ndya kulugamba musooke mubeeko kye mukolawo